Mbandi awo ngamba omanyi parkinga twesange ku kisawe Entebbe ebipapula bibituuse ogenda kukola. Kati with all what I was going through nga omanyi bw'obeera desperate abagala okukozesa ensobi mwe bakola ki mwe babeera kuba sayina kirowoozo kirala kyonna okujjako fuluma eggwanga okukola ki. So olunaku lutuuka kyali atukubira essimu twali abawala nga basatu be yali akokwasaganya era ffenna nga twali tuligisitaringidde mu kampani atukubira tumusanga ku kisawulo tupaakinze tusiibudde ewaka jjajjawe ewaka nga bwengambye famire eno najingiramu ng'erina eddiini jjajjawe ewaka nga musiraamu staunch plus bamugamba nti baleese Kadaama si musiraamu awulira Sharon nga tusigalawo mukadde n'ayomba Smith jjukira olina ebizibu byo bwe bakulekedde ayomba akuvuma nga ne bw'omuwa emmere asobola gikanyuga n'agikuyiira talya mmere ya mukafiiri. Tata wange yali yaŋŋaana okugenda okukyeyongolo jjukira by 2016 abaana baafanga bangi nnyo namba ogenda bajja kukutira nagenda simusiibudde naye ntuuka eri malayo mwezi mulamba guno omutima guluma nina okwogera nti nagenze natuuse mbagamba njagala simu mukama wange omukazi aŋŋamba ojja kwogerera ku yange njogerera ku ye mbakubira ngenda okuba essimu nga baŋŋamba taatawo mulwadde bitabuka nga kaabyawo agajjulujjulu kino nkyogera nga ne bakadama abali eyo banjulira omuwarabu tamanyi muntu nti alwala omala kulwala n'otuuka ku point n'alyoka kutwala mu ddwaliro naye wano mutwe gunnuma omubiri gunnuma ng'akusimbula panado ng'omumira ng'odde kati otuuka nze nakola nentuuka ne breakinga down kuba nazirika bwe nzirika ne banzirusa mu ddwaliro ngenda otuuka mu ddwaliro jjukira tolina day off okolanga kalimi ka ssaawa ngenda otuuka mu ddwaliro bankebera baŋŋamba ali omubiri agukozesezza nnyo yeetaaga resting fatigue naye ekyansinga okunkaabya amaziga tuva mu ddwaliro ne mukama wange bamugambye omukazi omubiri mukoowu ntuuka ne bye twali tuleese mu mmotoka baabirekamu ne baŋŋamba bisitule obireete mu nnyumba bw'otaba mugumu nnyo by'oyitamu bikumala okugwa eddalu era abaana bano buli ali eyo ng'avuma Kadaama ng'amulaba yeekola obusolosolo ku TikTok mubaleke. Kale tubaniriza nnyo salamu alaikum mwenna gye musiza okubanga mutulaba amanya eddoboozi nga bulijjo yenze Shadik Smith wano ku Celeb Jazz nga twabasuubiza muno okutandika ne Apple tugenda kuba tuleeta projects empya ezo zigezaako okulaba muno zibaako engeri gye zigatta ku bulamu bwaffe ng'abantu n'okukyusa ate engeri gye tubeeramu okuva ku ggulu obwongo ekiyumba oba oliawo ne emboozi y'ekisibo zonna projects zinatandika omwezi guno ogwokuna nga twakusuubiza era nga we are very delighted okusiva wano mu kibuga Kampala Uganda ekkula lya Africa oba gye mwandiyise Pearl of Africa. Olunaku lwaleero tutandise ne programu yaffe emanyiddwa nga Ekiyuumba. Tugenda okuba nga tukubira torch naddala mu bannaffe abawala n'abalenzi omumanyi nga Bakadaama ne Bassekadaama abali bagenzeeko okuba ku kyeyo mu nsi ez'enjawulo okuli Saudi Arabia, Dubai ate nga tunave tujja kukusingako tugendeko ne mu side ya Europe kuba nayo baŋŋambye waliyo bangi nnyo abali mu biyumba eyo nga balongoosa bakadde naye nga bagezaako okulaba engeri gye baguliramu magala gye bafunamu ekigulira magala eddiba. So olunaku lwaleero tugenda kuba tugerako n'omukyala amanyiddwa nga Sharon, she's a woman activist munnabyabufuzi wano e Uganda. Agenda kuba tunyumizaako ku mboozi ye nga bwe yali ku sayidi zeeri ng'akyali ku kyeyo bye yagenderera okugendayo yabifuna teyabifuna yavaayo atya yeezuula atya okulaba muno ate asobola okufuuka omukyala waali kati n'okuba nga ate asobola okuwalirira eddembe ly'abakyala mu nsi yonna siwa n'okwakoka mu ggwanga lya Africa. So Ekiyuumba ku program kwoli mbaaniriza nnyo mutuule entende tubeere nga tugenda mu maaso. Salamu alaikum. Alaikum salaam. Osiibye otya munnange? Nsiibye bulungi. Kozi gwe. Nze nsiibye bulungi nnyo kubanga bwe tubeera mu sawumu empeera ate eba yeeyongera. Alhamdulillah naye ng'osiiba nsiiba umali atera okumbeerako ennyo mba nyingira ssaawa 10 nga mpulira nfa okufuna oluteekitera akatengo naye omala nga aneeta tunemereko paka ssaawa emu. Mungu akuwe ky'osinga okwagala. Amiina. Oli otya? Ndi bulungi sewa. Oli fine? Oli otya gwe? It's been a long time. Waliwadeko ne mukwano gw'okumala emyaka nga 6 naye nga temwerabangako naye nga munyumya muwuliziganya mwogera buli omu agoberera munne ekyakola. Wow. Ekyo
awo we tutuuse nti generation yaffe nti tusobola okukola ebintu bingi ne bye bakadde baffe oba emirembe egyayita bye bataasobola kukola tusobola okunetworkinga tusobola okukola ebintu bingi n'okusukka bwe tulowooza nga tuyita ku mitimbagano nebaza Katonda nti atukuumye akukuumye ebbanga eryo lyonna era omuntu aliraba programu eno bagenda ogiraba akimanye nti nze gwe mulungi okusoosa okulaba Smith like physically naye nga tubadde ba mikwano okumala emyaka nga 6 so nakyo ne tukyebaliza Katonda nti obulamu bukyali webale kwekuuma neekuumye nnyo naye webale kwekuuma congratulations okuwangula akalulu Amin, alhamdulillah. Naye tonampa ku ssente za musaala. Zigenda kujja. Tube bagumikiriza. Wabeera ngeri ng'ompa ku ssente naye wakomayo Uganda ate n'obuddamu byose tompa ku ssente. Obuvunaanyizibwa n'okwebulako physically. Oluusi tujajinga bannaffe gundi tukyamuwuliza gundi ali bw'ati naye oluusi ebintu by'ensi bitutwalaganya ne bitukwatira n'oweesanga ng'okwatiddwa awantu wamu emikwano n'ogikatinga off not necessarily nti oyagala naye olw'embeera gye tutambuliramu Smith ensi etambula speed. Ensedduka ate bwe tutagezaako kudduka nnyo gikwata oba kugoba bye tugoba tugenda kwesanga nga kitu affectinze nga generation ate kisusse nnyo okuva we twava mu covid nkitegeera enseddukira ku speed yanjagala kwebaza omuyimbi ayimba akayimba ensi ng'egenda ku speed yakayimba nno tamanyi nti tugenda tuukawo waneeno naye my friend ensi speed kwe tekyaddukira na ku 18 so nkwaniriza ku programu yaffe Ekiyuumba abalabi baffe omanyi programu ento akagitandika twagala tuddeyo kemabega I think 5 years 6 years ago wava mu ggwanga lya Uganda n'ogenda okuba ekyeyo tutandikiraawo what was it that took you out emboozi eri etya nangala abantu bagiwulireko emboozi yange nsooka okukwebaza ne ttiimu yonna gy'okola nayo nti mwatuula wansi ne mulowooza ku initiative eno abantu abasinga basharing emboozi zaabwe si lwagamba nti oba baagala babawulibweko ennaku si gamba nti baba bali ku bragging about their life story eri abantu abalala naye abasinga tusharing emboozi zaffe ne gyenvudde waffe bannaffe abaziwulira oba abazirecevinga bafunemu ekyokuyiga kuba tuli mu mulembe nti tetukyafuna nti oba bisaakaate biri awo nti oba abazadde bagenda tuula wansi batubuulirire so ebintu ebisinga nze ntera nnyo gamba abantu nti nze ebisinga mbiyigidde ku street mu muganda waffe Shiba ayina akantu kakozesa nti unlearned what drop out something ayina bwakigera nti teyasoma naye yeesomesezza nti ebintu ebisinga omulembe gwaffe tubiyigidde ku street so nebaza olw'okucoming up neno programu era nga nsuubira ejja kukwata ku bulamu bw'abankuba kyeyo ne bannayuganda bangi amiina so omanye embeera nnyingi nnyo ezitutwala naddala ddala okugenda okubaako ngeri gye tuyiyamu obulamu naddala ddala amawanga ag'enjawulo gwe ng'omwana enzaalwa y'omu Kampala wakati because Sharon tewazaalibwa gamba mbuno Tazaalibwa mu kyalo. Tewazaalibwa mu kyalo, oli city born. Ndi city born, born and raised in Kawempe. Era ndi mwana nzaalwa ya wano nze tonzija Kawempe tera nnyo gamba abantu nze tonzija mu Republic. So nkyebaza Katonda naye abantu abasinga nga bamanyi setup ye Kampala nti ghetto nyingi era ndi mwana wa ghetto nti nkulidde kazo era Kawempe nga bw'ogiraba setup yayo nti n'emikisa tuyina mitono nti bw'otunuulira Kawempe setup yayo ffe tuyina eddwaliro ffe tuyina university naye abaana batono abafuna omukisa okujoininga university okwongerayo emisomo gyabwe so weewaawo nange olugendo lwange olw'obulamu nga mmaze osoma we nakoma sijja gamba nti nasoma nnyo naye nebaza Katonda nti nabugumizibwako sente ne zibula ne weesanga ng'olina okuhasolinga n'obulamu bwe wajjira ekirowoozo mu 2016 okugenda ku kyeyo kyali very nnyo waggulu nange we nafunira omukisa n'ekirowoozo ekigamba nti maze osoma ngezezzaako byengezezzaako biganye wano nawali biganye nga option nyina emu yakunoonya greener pasture era yakugenda kukola ki kukuba kyeyo ebiseera ebyo mu kwagala kufuna kasente cause Smith tukkirize tugaane obulamu obutaliimu ssente bukalubamukko nti byonna obikola ate ndi muntu eyakuzibwa nti oluvannyuma lw'ofiirwa mamange muvaaka ya P7 I was raised by a man era kyonna kyendi credit yange Mukama gyali tata wange amuwumuza emirembe nti yandaga nnyo nti omuntu olina okwekolerera buli kirungi ky'oyagala olina kukikolerera like sibadde nnyo ku receiving side so bye bimu ku byampaliriza nga ndaba byengezezzaako wano biganye
nengamba kangende ku kyeyonji y'obulamu fwe wanfune kasente akakola ki akawera lwali olwo wali omukwano gwange yali ansooseeyo nga ye akola Dubai nangamba goba ku bintu ojje n'okole waliyo ali baagala ba supermarket attendant nga bw'omanyi nti buli kimu kibaako entandikwa twogerezeganya ku ssimu nga bw'omanyi buli kimu kibaako entandikwa nga nange neteekamudde ne companies zaaliwo naye nga tetumanyi eriwo eri legit eriwo eri authentic okutwala abantu ng'oluusi n'abeerimbika mu mulimu muno mwe bakola ki mwe bayitira ne bw'oba ozaaliddwa Kampala at any time basobola okukufeera si bizimbe so bwe ntandika process y'okugenda ebweru 2016 ngenda mu kampani emu sijja jogera linnya ngenda mu kampani emu bwe nagenda bali bangambye process ey'okutambula ngende nga travel documents zonna ziwedde bangambye ejja twala omwezi gumu nembigobako nebidireyi nga tuyingidde emyezi ng'ebiri plus nga era nyina oteekamu input ya bukadde nga 3 so ninze ndaba teri kavaayo kati mu bo bennyini abambala t-shirt zaabwe abakola nabo mwe mwave yaŋŋamba nga twogerezeganya naŋŋamba you know what nze nsobola okukola nga agent wo ne nkutwala mu bwangu kuba ekituufu okoze eki oluddewo wano kumbe ngendo fferebwa bino bye tuwulira ebya human trafficking bigenda okuntukako unknowingly so ne mwesiga kuba nali mmanyi mukozi waki wa kampani ng'ambalira mu weeks 2 mba ndi awo nga ngamba omanyi parkinga twesange ku kisaawe Entebbe ebipapula bibituuse ogenda kukola kati with all what I was going through nga omanyi bw'obeera desperate abaagala okukozesa ensobi mwe bakola ki mwe babeera kuba saayina kirowoozo kirala kyonna okuggyako fuluma eggwanga okukola olwekyo kyenali mpitamu okitegeera so olunaku lutuuka kyali atukubira essimu twali abawala nga 3 be yali akukwasaganya era ffenna nga twali tuligesitayingidde mu kampani atukubira tumusanga ku kisawulo tupaakinze tusiibudde ewaka ate nga bw'okimanyi nti Africans tulina eri endowoozo oba Bannayuganda ffekka nti bw'otuuka ku kisaawe Entebbe nekakutanda nodde emabega kiba kisiraani oba tokyalinnye nnyo maama jjajja waba okitegeeza ezo myth eziri around that so nasiibula ate nga bagamba obugende bwe tosiibula nasiibula omwoyo yali omanyi obeerako ne bano bakidoocho bali ku mugamba wairere ekirombuuka ngenze nti tukuwerekere nti nedda ngenze tutuuka ku kisaawe ndakatona genda olinamu ssente nga meka nali siina ssente nga ze nnina zaakomye ku processinga travel documents mu kampani waddeyo obukadde 3 ono omwongere extra pay mu kampani nali nsasula mu installment nali naakabawo akakadde nga kamu ono ne mwongera akakadde of which kimpewudde nako nti eri babadde bansabye 3 bano nkoze eki nga ndaba mpita nazo nga teziriwo zakweyiiya so tutuuka ku kisaawe batukwasa travel documents zaffe ffenna twafreezinga nti abantu abadde bamanyi nti tugenda Dubai kukola nga ba supermarket attendant batuwa ebipapula bigenda mu OMAN kukola nga bakadaama kukola mu Ekiyuumba bw'obeera gw'osooka n'osiriikiriramu eddakiika tomukwate mataayi towoggane sawa ziringa mmeka zinzo mtu olwo abitugamba sawa ziringa mwemwe mu kitundu bukwatiridde yakawungeezi cause flight yali ya sawa nga 7 if I'm not bwe manzijukira bulungi ogw'ekiro tusoberwa tumubuuza agamba mwabadde temwagala genda wabweru bwe mba musobola okugumiikiriza ebbanga eddene nga tubisazaamu nga mubeerawo nga mugumiikiriza kumba olateekawo eno space nti bwe weekuba era akyasobola okukufumbira mu kirala oba okukulyaza amaanya olwo otunula otya nze byanzigwako naye ndi muntu eyeegumya ne consolinga mangu nenkola ki nengenda n'ekiriwo nze nsobola okwadjustinga buli mbeera gyoba okoze eki ontaddemu ntunuulira gyenzira weewaawo Smith nga siyina gyenzira n'embeera eno ebadde ekola ki ennyiga neŋŋamba jjukira mu bulamu bw'ensi obulamu bunyiga nnyo abaana abawala nti oluusi obaako nekyogamba no I have to make sure nti come what plays ku bintu ebimu neŋŋamba nedda ndi muwala ndi mukazi ewaka mbadde enkola emirimu gino nga sisasulwa kankole ki kansalewo ekijja kijje
nenzikiriza nenkola ki nkwata ebipapula kati we tutegeerera nti bali mu tukukusa tebiri legit wano ku checkpoints zino booth eziriwo zogenda ne bakonera mu stamp n'ogenda mu waiting area tutuuka munda agent atukubira essimu atugamba bwe mulaba abapoliisi don't interact with them mugende mu kiyigo mwebuzebuze mu beating security mubeereko mu kiyigo ngenda bakubira essimu mugende ku kabuuthi specifically kembagambye ogendako kemubeera mugenda oli abakonderemu awo kitu bino ntandika okukola analysis ku bintu process nayitamu nti ogenda ku kyeyo tujja tuukayo manya nti kati it is a big cartel of a team of people nga mulimu n'abakozi b'oku kisaawe abamanyi ku ntambula z'abaana abakukusibwa okuyita ku kisaawe okugenda kigeza bino bibaddewo recently ebyokugera ku bibadde bituufu ate tebitandise leero nti bw'oba onaalwanyisa namujinga ali mu gavumenti ebintu ebitatambula bulungi kiba tekitandise kwolwo wekivaayo kwogerwa mu mawulire wabula kiba kirudde kati nze emboozi gye nnyumya ya 2016 almost 5 years ago okitegeera so tubitinga security tugenda batukoneramu tugenda mu waiting area obviously bwotuka mu waiting area kaba kawedde oba omaze okubitinga security eri teryagenda kusangayo kujjayo so ennyonyi etuuka tulinnya ennyonyi awo nga muli ku waiting area embeera yali ete tolako kuba poliisi wana batera abapoliisi bajja wano tuli mu lukuubo tulinza olwo line tutuke ku booth wali we batukeberera olwo batukanzeemu batugambye tugende twekweke butoyi bajja bano baba bajjukira bw'obeera eno eri oba olaba ebigenda mu maaso muveewo kati baba bajja mukole tugenze mu kiyigo twekwesa ate tuvuddeyo nga batukubidde essimu neotambula direct ku muntu gwakukoze eki gwakurecommandinzeeko so tutuuka tusitula entebe ng'olwo tulina okukola flight connect mu Addis Ababa nezaanyumya bino gwe gwali omulundi gwange ogusooka okulinnya ennyonyi n'obwakataala bwange bwonna twali abawala basatu n'obwobutamanya bwange bwonna ffenna twali very green that is how our generation is living nti tukola risks naye nga tetulina kyakukola kwange nangisinga point of no return eyo tetolina return ticket tomanya agenda ku receivinga tomanyi mbeera ogenze mu foreign country edda twasomanga ne tubuuza nti why did the Arabs come to East Africa now we are saying why do East African people go to the Arab countries so tutuuka tulinnya ennyonyi olwo connections zivuddeko nze Sharon wabwe simanyi nti oba waliyo ne kye bayita okuteeka essimu mu roaming ate okuba osigale ebyo nga tetubimanyi nga ne sente eziteekako airtime tetuziina ne gye tulaga olulimi tetumanyi kati olwo empuliziganya ne ba agent ekomyawo ku kisaawe entebe kyeki kyogambye nti eno oba osaziza no return ticket ate era nga bwe kiri kuba sikiwa nti byalekeraawo okubeerawo era bikyahappeninga kati tutuuka Ethiopia mu Addis Ababa tulina olinnya ennyonyi endala etusuule mu Miscat kati awo Katemba naye yaliwo jjukira tetubimanyi mulimu simanyi ogenda ku different terminals okusinziira ndowooza ennyonyi we ziba zisimbye ffe tutuukira ku terminal we twatuukira tukajjala enjala yaluma ffe Smith mwagendako na lumondo bakitumbuwa ng'ate tubimanyi tetulina kye twagenda nakyo nga tetumanyi nti ne ku air ticket kuno sente z'oba osasulidde otambula kubako ekyokulya kubeerako n'ogenda newe refreshinga n'oddamu n'oli nga tetubimanyi nkugambye nga gwe mulundi ogusasa olinnya ennyonyi badde ensi olugendo lw'obulamu Smith si lwangu oli ku programu Ekiyuumba tulina Sharon ono nga kansala wetwogera era nga munnayuganda atuyinzako ku life story ye ey'olugendo lwe olugenda ku kyeyo nga bwe lwali ne success story ye kansuyo gyafunamu ekyokuyiga so ennyonyi gwe gusoso girinnya wafuka mu nnyonyi bawapama wetawulizako ko mu nnyonyi namukwanga kizindeko yaŋŋamba kinali nsabira kimu olubuto luleme muluma akusala zike mu nnyonyi nomubuuza wakikola naŋŋamba owaayo tubireke naye netwadde ebbayi naŋŋamba nalina okukikola no eyo nayo experience mu bulamu nebaza Katonda nti nagifuna naye like engeri gy'obeera nga already tomanyi wa gy'olaga
tosobola concentratinga nga agenze ku masappe okitegeera obaira mu kutya kozi tomanyi njolaga twatuula era numbers ndoza abasinzira okusinzira ku oli abayaba processing the travel documents abatuuza kumpi namba tetweri wala so tutuukeyo mu Addis Ababa kati already nga flight connect gye tulina okukola eriko ssaawa 9 ogw'ekiro kati ne tutuula tugenda olaba essaawa zigenderera jjukira mu kubaako zi screens olaba ennyonyi egenda eno egenda bwete egenda ssaawa wezi tulaba essaawa ziggwayo tugamba nedda tutuusa siraanira wano tetulina gye tudda tetulina ne gye tukola ki katubuuze bali teboogera luzungu n'oluzungu lwabwe lwabitege like nga kikwetagisa nnyo okunnyonnyola ennyo okutegeera ky'obabuuza Katonda natuyamba ne tugwa ku muntu ne tumubuuza nti tugenda wano naye wano we tuli we watuufu nagamba muli ku terminal nfu ate obudde buggwayo we munaatuukira eri mufune ekyokulya mukole mutyayeredde ne tumugamba tulagirire n'atulagirira ne tugenda ku terminal entuufu tuba twakatuuka bwe nga banyonyi ate batandika okuyita abagenda miskaati biki nga wali screens n'emizinda luya gyogera ne twerekereza ekyokulya ne tugenda mu njala yaffe and you can embeera ogiraba nti already oli stressed kimala naye otunze mwoyo ogamba kangende ekikola ki olwalina engugu nga mmeka awo era engugu teyali nnene just bag yokka tebakuwa nnyo provision yakugira jjukira babala kilo kwaffe wano bebagamba nina okuba ne kilo almost 23 kilograms olabika wali ogenda mu masappe nakunyumiza emboozi eyange todduke wano wetunda mu buddu ng'olaba ng'otaddemu 23 kilograms mbuze nabitegeera ddi ninga akaisi nalina omukisa okubitegeera nali jatwala amatooka akawunga obushera naye nabitegeera mmaze kukomawo ensi eno okuyiga tekuggwayo so tutuuka tuva Sababa tutuuka mu Miscat kati awo wetwawukanira ffenna nga wetubadde jjukira eri bweba processinga wano documents ogisaba mulimu odde eri bakusaba ekifaananyi era abasinga obungi mukimanyi buli mwana Kadaama ali mu kiyumba bwe yali agenda bamugamba weekubisa ekifaananyi nga weebikkiridde yes umaru alina studio abikubanya ebifaananyi eri omuntu agenda okurecevinga abana kifaananyi kyo era naye abatakumanyi ate bano abawarabu tebatwawula nga Bannayuganda abaalabanga ofaanana ne mukazi munno so ajja n'ekifaananyi shufi nti akubuuza yegwono so kati ng'akubuuza obviously bw'olaba omuntu akutte ekifaananyi kyogenda bugenzi naye kuba yabazza okukola ki okupiikinga so twatuukayo ku macanga bukya naye nga ku macanga bukya naye ng'ogamba tuli mu ttanuula eryensi eyo kya bebi that is Oman. Gulf countries zonna zookya kuba ddungu Umar ajja tunyumiza ekyekyo Dubai ate robeere Dubai kati tutuuka baturisiivinga tuva mu nze banzija mu Miscat ne bantwala mu maserengeta g'Oman ekitundu bakiyita Iziki kati eyo ne bagenda ofuluma ku kisaawe ng'olaba omuntu akutte ekifaananyi abuuza yeggwe nti yenze olwo connection temuddamu kugenda ba tetunnaddamu kwogera n'abeegenti ngambye twabaleka ntebe mubitegeera mutenti wentuuka n'ofuluma ekisaawe era oba olaba abantu batambula we bafulumira kati we bafulumira jjukira oli abaakulinze nti ennyonyi weebassa bwe bati egamba ya tiketi kwaliko muno ekomaawo Muscat so ntuuke omukyala yali Mwarabu yeebikiridde bulungi kumba ono ndooza agent gwakwatagana naye ng'omukyala ono alina labor office mu Oman ate nga teri mu capital city ya Oman eri mu Iziki mailo ziringa kulinga okuva wano oba n'okusukka embalala lwakuba bali abasajja baakola enguudo zaabwe otambulawo obutambuzizi entambula wayanguwa mu mmotoka tekisoboka naye like obwangu nti katufe wano bw'oyogera okuva e Kampala paka embalala distance olwajjaamu n'enguudo na biki ziba kisaawa nga 5 ku 6 kati bano bo express so tuva ku kisaawe antwala twatuukayo olunaku lwajira mmotoka olunaku lwali nga bamuvuga nga olunaku lwali lwakutaano jjukira
eri olwokutaano yebeeranga Sunday yaabwe tebagira public holiday. Tutuukira ku Labour Office wensangira abaana ab'enjawulo abalala okuva mu nsi ez'enjawulo. Mwalimu Abanakenya, mwalimu Ababangale, kwegamba ng'olabira ddala ozze ku kitebe ky'Abakadaama. Okitegeera kati bw'otuukawo n'embeera gy'osangawo wali ekutiisa n'ogamba nze naamalako, oba wosanga ayatise ebigere ng'abadde ng'akola nnyo. Jjukira n'okulinnya ku tiles kuno kuba affectinga. Oli ameze enkyakya nnene emuluma amagulu gamuluma ono mulwadde. Kati awo n'osooka n'ofunamu entiisa n'ogamba nze Sharon waabwe naamalako. Wedda nkaabya kajanja. Ngamba kati firimu etandise. Munyumya bw'onyumya nabo bagamba nze nkoze ebbanga bwe liti naye bw'okola n'olemererwa. Lwakutaano sawa nga mmeka? Kumakya. Okay. Naye nga kumakya awo tewali nnyo bizinesi eba etambula. Omukazi mwayogeramuko naye welcoming oba like olaba eri kikuwa feel nti you are now a commodity. Nti tewali ogenda kwogera naye ki already ya negotiatinze ne gwe yakwataganye naye yali Muwarabu. So tutuuka interactinga ne b'osanzeewo oli akunyumiza story ye nti nze ndaba amagulu nkoledde ebbanga bwe liti naye binnemenye. Osanga Abannayuganda? Waliwo Abannayuganda n'Ababangale n'Abanakenya. Sonosuka n'oyogeramu n'Abannayuganda? Nkoledde ebbanga bwe liti obulamu buganye njagala kudda waka naye ate nga bw'olemererwa okukola bakuwa probation period ya myezi 6. Emyezi 6 egyo kasita giggwako nga tokoze to their satisfaction nga bakkoyo banga oba olwadde ng'okoze eki oyina ssente z'olina ossasula so that ate bakuleka okgenda. Linda wakatonya kusikategede. Bwe bakuteeka ewange ne bakumpa ogenda kunkolera. Bani twatesa ssente zirina okusasula buli mwezi. Singa sikola to your satisfaction nonzizaayo ku office nze nnyina ossasula ssente ne balyoka banta. Okitegedde kibanga nga bw'ogenda kubokera ku makya n'ogenda ku Mutaasa Kafeero n'ogula essimu eno ne bakuwaako warrant. Ti singa efuna breakdown oba singa efuna ekizibu ng'ebbanga lino terinnavugwako gikomyewo either tukuwemu endala oba tukuwe ssente zo. Kati ekiri nti this is modern day slavery. Happening ku baana Abannayuganda of our generation. No, ekitegeeza obanga okyali mu Uganda tebabikunnyonnyola. Naye wabitegeera otuuse? Nabitegeera ntuuse. Erikuwa ne contract gy'osayininga ogisayininga eri ate ng'erina mu Luwarabu tolina translator. Ebintu bino nja kubyogera nga mbyogedde mu kaseera kano bagambe nti tebikyabeerawo. However much companies weziri eziri legit naye nezitali legit zikola ki weziri at of which government yalina obunafu nga yo nti omulimu gwa labor externalization guno eno teguli streamlined nti n'abafere abeegwanyiza ebyabwe baguyingiramu kuba black market mu nsi yaffe ekola ki weri okitegeera nti abaana bangi abafiiriddwa obulamu nze okuva we nakomawo mu 2018 I've been doing advocacy about this. Tomanyi mibiri gy'abaana bameka betuyambye kudda Uganda. Nambereke Christine bamukukusa ne bamuyisa eyo sides eyo Rwakaka border. Naye yakomawo yafa yaleka abaana. So omuntu like ekintu kyenjogerako nkimanyi nali nkibaddemu ate nkyakiraba cause nga bwe wanyanjudde nongamba ama humanitarian activist I wouldn't just give a blind eye ku bintu ebigenda mu maaso ate nga Katonda ampadde privilege nti nsobola ofuna emikutu nga gino ne mbaako byenjogera weewaawo abali abakivunaanyizibwako ne batereezaamu oba n'ennyongera okuggusa abantu okubabikula amaaso nti these things are still happening. Nenga tebala programu za fezi tuba twavuddyo ne program eyitibwa Ekiyuumba twongere okutegeera how people go batuke bayita mu biki ate abadde successful bayambi batyo kiva mukwa omuntu agenda okukola program eno nga yayagala kulaba ngeri yakukivaamu kituufu. So tuuse ku yanwadde nga deport area babatuusiza mwena yogeddeko n'abaana batandise okuwulira emboozi yaabwe. Batandise okumbulira emboozi zintiisizza naye kyenebaza Katonda nti nze ndi mukkiriza
ndimukiriza to a point nti ne bwembeera mu buzibu Evans mba mmanyi waliyo pulaani bisi nabali ngere omwana w'ekawempe ng'omwana w'ekawempe nze siwanika nga sinnatuuka kuwanika so mbiraba bintiisa naye ŋŋamba kati nze ŋŋenda kukola ntya kwa kyezikiriza nti n'ebintu bino ebyokkuba ekyeyo n'ebyokunoonya riziki buli omu alina omukisa gwe nyinza okuba nga nayita nafuna chance nempita mu bintu ebiri moderate ebisobola olekawo obulamu bwange naye bannayuganda bannange ne bawala bannange ne bakazi bannange tebafunye mukisa ogwo so bintiisa ninda twatukalira Lwakutaano Lwamukaaga Sunday waliwo abajja abantu okufuna abakozi bazzoro transaction etandise mpulira munaawe mubeera emmere ebeera nzibuzibu nadanga anti oli kati oli ali mu business amanya at any point bagenda kujja bakugula ogenda okole lwaki abakuwa emmere ey'ekyoyonoonere so you spend 3 days nga temulya oba nga ebeerawo naye ntonotono jjukira tumanyidde ffe okuva eno e Kampala weeriira emimmonde gyo okkuta naye eri bagenda kukuwa just kajiiko kaaki ka muceere ase n'omuceere like butono tuli Baafirika yeah we are Africans osegeera ng'owulira nfunyeemu so olunaku lwalidwa Sunday bajja kyemmanyi nti nasabanga nnyo mu byonna prayer points zange zaali nti Katonda nnyambe nfune amaka nga galina eddiini omanyi omuntu Katonda eddiini ne bw'aba obuli ali wa ddiini ki omuntu wabeera n'eddiini alina ebintu by'atakola oba ne bwe mba nfunye obutakkaanya adda mangu okusinziira ku muntu atalina ddiini so ye yali prayer point yange Katonda nnyamba abantu abajja ne first impression eno gy'ofuna n'omuntu gw'ogenda okukola that first connection gy'ofuna n'omuntu ebaamu bwa Katonda kye nnyinza okugamba nti bwe bajja ne batuyitayo ne batusimbya line embadde mayode baba bookingako batusimbya eyabuukinga ye nannyini ofiisi eno w'otuukira kibanga bw'ogenda e Nakaseke n'osuubulayo ennyaanya zo n'ozireeta Kaleerwe kati bamaama naaki bajja basuubula ku ggwe beeyongere batwale ku budaala bwabwe kati nze agent akusuubuza nannyini ofiisi eri nannyini ofiisi eri naye nga last consumer kati this is business so ebintu bye twasomanga ebya slave trade bituukawo kati mbirabako am experiencing it batusimbya musululu moja bajja oli akukebera anakola ali kebera katuhimu oba tuha alaba onaamukolera olubakebera kwatako cause after there abakutwalira for another medical check-up to a point nti one of the worst experience gye nafuna eri so inhuman nti oli asobola n'okukwata skin yalabe lwaki skin yo tefaanana ng'eyiye are you just dirty oba ye skin complex yo it happened to me like olinga takikola mu butamanyi oba mu like si kya buntu ne to these people it is normal cause there is skin difference alaba okitegeera nakutakulako alabe osanga ngafa bakulira ku muliro nga tututula kumpi n'ekyo bobakevu ayinza so bakugira abankebedde awo eventually nti bali bazze n'omwana w'ewaka omanyi nga bwe ngambye nti bibaamu Katonda connection biti akaana kanneesibako kati awo bwenfunire ndowooza ne bagamba at the end of the day omwana akoze eki katugende naye bagenda boogedde olwalabu bwabwe banegotiate nze bampadde contract nkoze eki naye nga ne byensayininga oli byaŋŋamba byennyina okukkiriza nti bagenda kuwa ssente bwe ziti 80 royal sente zawe ziri royal naye nga bw'okwata 80 royal no you convert it into Ugandan money gye 69,000 naye jjukira najjuza ebipapula ngenda kukola ne wali bankonvinsinze ku ssaawa esembayo nti ngenda kukolera akakadde kamu 2,000 ino contract gyo signing ya 69,000 naye eri in their money bakulaga wano nti they are going to be paying you 80 royal 80 royal by that time mu 2016 2017 2018 zaali zivaamu 69,000 abamanyi essaawa zireka basobola ozigira ozikubisaamu ne balaba ziri ssente meka oba zaakyukamu oba zeetoolako okusinziira ku dola ndowooza weebeeri Smith
Nava. Nekati awo sigina kyakukola nga bwe wagambye nti ebeera no return tickets. No return ticket. Inakusayinira busayinizi. Nensayininga. Nambuuliramu awo singa aweza emyezi 6 nga tokoze biki bagenda kuzza ere ate ebyo babingambira ite babingambira wano. So in all this there is consumer ignorance. Yes. To you the person that is going to consume bino waliwo batagamba bitegeera oli eri nga tokyalina kyakuzza. Tebakugamba nakugamba nti ogenda mu modern day slavery. That is the concept gye bajjamu. Oshegeera. Technically even next to that you cannot even think about it. Nti ngenda bere eri kubeera transacted as a commodity. Yes. So ngenda ntuuka ku mulimu. Ntuuka wali mukwano. Ewaka. Tuvuga okuva ku office tutuuka ewaka. Nga family y'abantu 14. Wanji mama. 14. Floors 3. Ennyumba emu. Ndimu omukozi ogu. Kwa bana bimanyi nako. Nabadde sibimanyi. Va ku bino bye bakugamba ndeeterayo omwana e Masaka wa mama Nacha ajjankolere wakanga mubeeramu mujjasi nyumba apartment ochegeera. Senge bibiri kukera aliko zangoye za mwana zizo biki kufumba mmere kulikola kikutuula ku TV. Ewani. Abantu 14 nange nfuuse wa 15. Olina okkeera ku makya bano abantu balina amadiiro. Balina zi carpet obanga ali mu hotel. Balina olina bafumbira olina okukola ki? So ntuukawo ngamba Mukama Katonda kino kyoleese. Already oli mu environment empya, olulimi lupya, emmere empya. Ng'olina okkeera ku makya. Olwo batandisa okumbriefinga. Okkeera ku makya ozukka saa 9. Saa 9 ezeeri eno ziba saa nga 10. Ez'okumakya. Otegeke kyayi. Kuba waliwo abaana bangi abagenda ku ssomero. Omala bategekera kyayi bagenze ku ssomero gutandika emirimu gy'olunaku kwoza ngoye. Kiri machine weeri naye era ozijjamu n'ozifulumya ebweru ozaanika kwoza ngoye, kulongoosa madiiro, kulongoosa waka madirisa biki. Ate bayonjo tebaagala bintu biddugala nti wakulagirawo okulongoosa ng'alina okujja n'ayisaawo akagalala bo benfuufu yakoze eki. Ebintu byenjogerako bakadaama babimanyi. Madaamu akusanga n'ayisa ku ddirisa ati enfuufu n'akugamba shufi labayo. N'ogamba Oluwarabu akubuuza Umaru shufi. Enfuufu agisanze olina we wakubye endobo. Kuba tosobola bikola like you do the same thing for 2 years. Oli mu kifo kyekimu okola emirimu gyegimu like it is a daily routine. Yes. Ngamba aya basi kati olwo firimu etandise. Kavudde ku nyanjula. Ekiyumba tukiyingidde. Olwo kiyingira mu mwezi gwa kumeka ogwo? Nkiyingira mu mwezi gwa 5. Okay. 2016. Ekiyumba nkiyingira. Olwo nkoze nsoose endwadde. Naye after a period of like 2 months, jukira omubiri gulina okwadjusting to this overworking. Kasana kangi. Olina okwebikkirira tolina kulaga mubiri. Wanga bano twayitanga abatabuliike. Webikkirira. Jukira eno obadde omanyi kwesala buzigido. Ekyo kyokka tekikuleka kyekimu. Ngumye ntegedde manyi waliwo okugira Sharon Shiba ajja kulifaringa ku Shiba kuba nyina obuntu bwe mukotingako ne mmanya nti si lwakuba nti mwana we kawe mpaka Sharon oli mukazi munaku. Eka tolina gwolese Kampala agenda kuwa ssente zolina kulifandinga abantu bano kola. Ntuse nkoze. Jukira already nnemererwa. Sina ssente zengenda sasula bano bantu. Refund. It is at the back of my mind. Nga nkolera mu bugubi. Nenkola. Bino tuwulira essimu ogisigaze eyo. Essimu already nali ntambudde na kamapeesa. Nkoze omusala gwange gwasooka mbasabye essimu. Bangamba oyagala ssimu nti sooka ogumiikirize. Byanyina okuconnectinga n'abantu be naleka ewaka. Jjukira natambula
tata wange yali yaŋŋaana okugenda okukyeyongolo jjuka by 2016 abaana baafanga bangi nnyo namba genda bajja kukutira nagenda simusiibudde naye ntuuka eri malayo mwezi mulamba guno omutima guluma nina okwogera nti nagenze natuuse mbagamba njagala simu mukama wange omukazi aŋŋamba ojja kwogerera ku yange tujeka akajanja simu yaki njogerera ku ye mbakubira ngenda okuba essimu nga baŋŋamba taatawo mulwadde bitabuka nga kaabyawo agajjulujjulu makonvinsi nze ndooza baakiraba ne banzikiriza Katonda nannyamba ne bampa okusinziira ndooza ku nkola yange ey'emirimu bampa essimu taddemu ntandisa okwogerezeganya n'ebeewaka bangulidde ne layini eyeeri kati olwo bridging gap eyo ya communication oyina naye engeri gyekunyigamukko namba waaye kankole naye kati ng'ate obudde bw'okuwummula mbeera ku ssimu omubiri siguwummuza kimala as a way ey'okuguma cause essimu yeriwo nga olutindo ne bewaleka eno nkola Katonda nannyamba emyezi 6 ne giggwako olwo wali mu bulwadde totubudde embeera yali etyawo embeera y'obulwadde kino nkyogera nga ne bakadama abali eyo banjulira omuwarabu tamanyi muntu nti alwala omala kulwala n'otuuka ku point n'alyoka kutwala mu ddwaliro naye wano mutwe gunnuma omubiri gunnuma ng'akusimbula panado ng'omumira ng'odde kati otuuka nze nakola ne ntuuka ne breakinga down kuba nazirika bwenzirika ne banzirusa mu ddwaliro ngenda otuuka mu ddwaliro jjukira tolina day off okolanga kalimi ka ssaawa ngenda otuuka mu ddwaliro bankebera baŋŋamba omubiri agukozesezza nnyo yeetaaga resting fatigue naye ekyansinga okunkaabya amaziga tuva mu ddwaliro ne mukama wange bamugambye omukazi omubiri mukoowu ntuuka ne bye twali tuleese mu mmotoka baabireka ne baŋŋamba bisitule obireete mu nnyumba naye nga ndiko nekkanula ku mukono ne ŋŋamba these people are not human ŋŋamba kati olwo during that period already nga nafunaawo ebizibu nga kuba nagenda mu Gwakutaano mu Gwomunaana muzeeyi n'afa kati eyo nayo yali trauma yaayo nti ebintu bye tuzze nga tulaba Smith abaana ba community ze suicide abaana bavuddeko bw'otaba mugumu nnyo by'oyitamu bikumala okugwa eddalu era abaana bano buli ali eyo ng'avuma kadaama ng'amulaba yeekola obusolosolo ku TikTok mubaleke mubaleke oba oli asazeewo okukuba ngoma n'azina n'akola kinaabuuka n'akuba sama that is how she is relieving her stress let her be era nze ebintu ebimu ku byali binnyombesezza online sitera kuyomba kwe kulaba omuntu nga provokinga kadaama olaba oli asobola okukwata video n'agikolanga mu butuufu talina we yeeyabiza n'akaaba n'ogamba abadde alina akaabira ku live that is the only way that she can relieve her stress talina amutegeera first of all talina waayinza ku omanyi wabaawo kweyabiza ne bwe tubeera ffe ng'oli wano ewaka nekisukka n'obwatuka n'okaaba weka mu kisenge ekyo naye imagine oli ku kyeyo already oli homesick byoyitamu byokka bano booli nabo tebagenda bitegeera so mubaleke oba oli asazeewo kwefuula zolo ku TikTok n'ayimba n'akola atya mubaleke bambi nange nomaire emabegeri nga sinakiyingiramu nali kimpisole ngamba Katonda oba yeekozaaki oyo yekka ayinza okubuuza nti yeekozaaki yatamanyi kyayitamu naye kati nze nga nze yali amanyi akibaddemukko saagalira ddala muntu ayogera bubi ku kadaama kuba otuuka nga gwe wekka gwalina okwekonsoolinga gwalina okwebuulirira kakyova olaba bannaffe abamu balemererwa n'avaako nezigattira ddala waya n'agwa eddalu so ntuuka nkola nzeeyi afudde nzeeyi bw'afa akasente kabadde bakasasula bulungi akasente ko alhamdulillah siri boogerako bubi baali bakusasula bulungi kuba nakugambye nti nasaba Katonda mpe family nga bayina eddiini kuba eddiini obusiraamu ekola ki eradde okukola ki okusasula omuntu nga n'entuyo ze tezinnakala okuleka mu kukola wano eno olwo ntandise okumanya bantadde mu family naye nga mulimu abaana bagenda ne basoma ewaka n'ensigalawo ne jjajja w'ewaka
jajja we wakanga bonga family najingira mugeine dini jajja we wakanga musiramu staunch plus bamugamba nti balese kadama si musiramu awulira Sharon natusigalawo mukadde nayomba Smith jukiro ine bizibu byo bwe bakulekedde ayomba akuvuma nga ne bomuwe emmere asobola jikanyuga najikuyira talya mmere ya mukafiri. It is also traumatizing. Nenga wenga menze nze eva mbera ne plan B. Natula wansi ne ngamba. Ne oba tobitegeera naye okuwoggana kuno kukukosa kukuluma. Katono nnyo ebiyumba bino abasinga gamba bibeera byerinaanye. Abamba gabira byesudde balinga olaba amakanti n'okuteeka mu maka nga tewaliwo makamala gosobola kulaba oba gosobola kulingiza. Kugereza kifo kiwane ekirina setup ng'ey'Abawarabu. Nga bikomera kikomera ku kikomera kololo ne munyonyo buziga side eyo mbagagga kikomera ku kikomera yeyo setup ye so mu kikomera nga toina goolaba so mu process eyo kwagala okufitinga obulamu nkole adjustment into this family jajja bwayombe nnyo n'ayombe nnyo nze nkulidde kazaawo ku muzikiti gwa kiti omukalazi nakulira mu community y'Abasiraamu nakulamba egomba kati ngamba naye Sharon bwe kiba ngono omukazi ekimuyombya kuba nti siri musiraamu kansiramuke ndabaana abaatya nga bukeera ku matanga mbagamba omanyi madamu kuba kati ekimu ku byanyamba nti natuuka mu family abamu nga tebamanyi Luzungu nga tufunawo that moment of teaching them English ngamba madamu omanyi tonaye namusomesa Luzungu mugamba madamu njagala siramuka ngamba familia yammwe nakikkiriza banakukkiriza twafunanga mukalika moment jukira akwagalako omuyigiriza Oluzungu nga ngenda siramuka ngamba lwaki osiramuka just mwansanyusiza nnyina okusaba ate sina bwe nsaba waino teri kyaki sigirabanga nako maze ebbanga sisaba like njagala kwogera na Katonda bandeeteddeyo awo sheeki ntodde shahadu nditoddawo bankoledde kapati jukira to Islam oli bwakuyamba no converting it is a plus to that person abakoleredde janaye so ekyo ne kituconnectinga kati jajja obudde buno bwe yakozesanga okunvuma n'okunsojja ng'ate tutuula n'ansomesa ebintu ebimu Oluwarabu n'ebintu ebimu era byonna Obusiraamu bwe mmanyi n'okusaala na bukibu Islam yenna gwe musingi ngujja mu kiyumba and I thank God nti ku bizibu ebimu bye nafuna kufiirwa taata kola ki kyanyamba somehow somewhere to connect with God because abasinga obugi bajja kwebuuza nfunye challenges nyingi nti I introduce myself nga Sharon Kamigisha Rahuma Stella Diogera ko sina baswearinga affidavit bakamba yego Sharon ate webikiri ate sigida ate biki so you go back and revisit your past to explain lwaki webikiri lwaki oli musiraamu so mukusiramu koko nekinyamba ku connecting nga myezi emikango line no family tuyingidde emyezi omukanga tugimazeeko tuyingire omwaka awo nkonvantinga kinyamba ne banjagala nnyo kati it is one of the way nti nakyo kyanyambako okureducinga embeera embi so kati gobanga oli eyo katono nnyo gobanga oli eyo nga oline ngoli mu mbeera ngolaba families okwategira nga tolina amanya nga Esther Sharon amanya gaffe aga Christianity nti tomukaka kugamba nti nze nakikola kuba ye yali option yange kwali kusalawo nganze kuba bwobeera ku nsi tolina kutaasa tolina akola kyo olina okuba mugezi nnyo ng'obwana bw'omusota kati nze for the only way of survival I had to do that but yes along the way nenkyagala nenkyambala in fact nene waka mu Uganda wali already okudde mu community nali nkulidera mu community ya Busira nenze kamba yewe magezi wamma kikaaki manyi waliwo olina okwetasiza embeera manyi ne Kurani egamba obanga obadde ng'ogenda kufa ng'embeera yokka eriwo emu yokka ekutaasa just kukirumako for the sake naye nga si amanya abamba kikozesa the other way around nyamutegere bulunyo obanga embeera yokka ekeesa okutaasa mu mbeera olunga ekyumba ekyo kyakyaga tibadde kale okukuuma obulamu bw'oba olaba nga kikolera osobola okinkopako kuba nze nakikoppa saakikoppa nze nakikola
nomwana okibeera nenkibeera ate nekintaasa So kuba okuconvertinga kuneeno kwa bridginga gap eri yaliwo ne tukola bondi ne bakama bange eyali ey'enjawulo even to this point of life nkyayogera nabo. Alaba. So kati agomba baddenga magezi okyali program Ekiyuumba ndi ne Sharon Kamigisha oda lisaga dyoga ne katogera Sharon ngono kansala wa wano mu Uganda ate nga ava mu kibiina kye sijja kwogera for now because amwe bamanyi mwino olugezigezi naye we are trying to get okuba ya success story ayagenda atya mu Kiyuumba yakivaamu atya ate bwe yakivaamu yajja okubeera nga ate humanitarian activists alwanira eddembe lyabo bannaffe abayita mu mbeera ezitali nnungi si ba mu Kiyuumba kyokka bate eddembe ly'obuntu okitegedde eddembe okusinza mu mbeera yonna gy'onyigirizibwamu era nga tukyagenda maaso. So Sharon